Essula eyokuna. Bwe baali nga boogera n'ekibiina ne bajja gye baali bakabona n'omukulu wa yeekaalu n'abasaddukaayo nga banakuwadde nnyo kubanga baayigiriza ekibiina era baabuulira ku bwa Yesu okuzuukira mu bafu. Ne babassaako emikono ne babassa mu kkomero okutuusa enkya kubanga bwali buwungedde. Naye abamu bangi abaawulira ekigambo ne bakkiriza, omuwendo gw'abasajja ne baba nga 5,000. Awo bwe bwakya enkya abakulu n'abakadde n'abawandiisi ne bakuŋŋaanira mu Yerusaalemi, ne Anna kabona asinga obukulu, ne Kayaafa, ne Yokaana, ne Alegezanda, ne bonna ab'ekika kya kabona asinga obukulu. Ne babateeka wakati ne babuuza nti, maanyi ki oba linnya ki eribakoza mmwe ebyo? Awo Peetero bwe yajjula Omwoyo Omutukuvu n'abagamba nti, abakulu b'abantu n'abakadde, bwe tubuulirizibwa leero olw'okukola obulungi omuntu omulwadde ekimuwonyezza, mutegeere mwenna n'ekibiina kyonna eky'Abayisirayiri nti mu linnya lya Yesu Kristo Omunnazaaleesi gwe mwakomerera mmwe, Katonda gwe yazuukiza mu bafu, ku bw'oyo ono ayimiridde nga mulamu mu maaso gammwe. Oyo ly'ejjinja eryanyoomebwa mmwe abazimbi, erifuuse ekkulu ery'oku nsonda. So tewali mu mulala bulokozi, kubanga tewali na linnya ddala wansi w'eggulu eryaweebwa abantu eritugwanira okutulokola. Awo bwe baalaba obugumu bwa Peetero ne Yokaana, ne babategeera okuba abantu abatamanyi kusoma era abataayigirizibwa nnyo, ne beewuunya, ne babeetegereza nga baali wamu ne Yesu. Era bwe baalaba omuntu eyawonyezebwa ng'ayimiridde nabo, tebaalina kyakuddamu. Naye ne balagira bave mu lukiiko, ne basala amagezi bokka nga bagamba nti, tunaakola tutya abantu bano, kubanga bakoze akabonero akayatiikiridde. Ekigambo ekyo kimanyiddwa abantu bonna abatuula mu Yerusaalemi, so tetuyinza kukyegaana. Naye kireme okweyongeranga okubuna mu bantu, tubakange balemenga okwogera mu linnya eryo n'omuntu yenna yenna. Ne babayita, ne babalagira balemenga okwogera n'akatono newaakubadde okuyigirizanga mu linnya lya Yesu. Naye Peetero ne Yokaana ne baddamu ne babagamba nti, obanga kirungi mu maaso ga Katonda okuwulira mmwe okusinga Katonda, mwogere, kubanga ffe tetuyinza kulema kwogeranga bye twalaba bye twawulira. Nabo oluvannyuma lw'okwongera okubakanga baabata nga tebalaba kye banaabalanga okubabonereza olw'ekibiina, kubanga bonna baali batendereza Katonda olw'ekyo ekikoleddwa. Kubanga obukulu bwe yali ayise mu myaka 40 omuntu eyakolerwa akabonero kano ak'okuwonyezebwa. Bwe baateebwa ne bagenda mu kibiina kyabwe ne bategeeza byonna bye bagambiddwa bakabona abakulu n'abakadde. Nabo bwe baawulira ne bayimusa eddoboozi lyabwe n'omwoyo gumu eri Katonda, ne bagamba nti, Mukama, gwe yakola eggulu n'ensi n'ennyanja n'ebirimu byonna, gwe yayogerera ku bw'Omwoyo Omutukuvu mu kamwa ka jjajjaffe Dawudi mulenzi wo nti, ab'amawanga kiki ekibeesazizza akajegere, n'ebika birowoozezza ebitaliimu. Bakabaka b'ensi baasimba ennyiriri, n'abakulu baakuŋŋaanira wamu ku Mukama ne ku Kristo we. Kubanga mazima baakuŋŋaanira mu kibuga muno ku mulenzi we omutukuvu Yesu, gwe wafukako amafuta, Kerode ne Pontiyo Piraato wamu n'ab'amawanga n'ebika bya Isirayiri, bakole byonna omukono gwo n'okuteesa kwo bye byalagira edda okubaawo. Kale kaakano, Mukama, laba okukanga kwabwe, ow'abaddu bo bagume nnyo okwogeranga ekigambo kyo. Bw'ogolola omukono gwo owonye, n'obubonero n'amagero bikolebwenga mu linnya lya mulenzi wo omutukuvu Yesu. Bwe baamala okusaba, mu kifo we baakuŋŋaanira ne wakankana, bonna ne bajjula Omwoyo Omutukuvu, ne boogera ekigambo kya Katonda n'obuvumu. N'ekibiina kyabwe abakkiriza baalina omutima gumu n'emmeeme emu, so tewaali n'omu eyayogeranga nti ekintu ky'alina kye kikye yekka, naye byonna baabanga nabyo mu bumu. N'amaanyi mangi abatume ne boogeranga okutegeeza kwabwe okw'okuzuukira kwa Mukama waffe Yesu. N'ekisa kingi ne kibeeranga ku bo bonna, kubanga tewaali mu bo eyeetaaganga, kubanga bonna abaalina ensuku oba ennyumba baazitundanga ne baleeta omuwendo gwazo ezaatundibwanga, ne baguteeka ku bigere by'abatume, ne bagabiranga buli muntu nga bwe yeetaaganga. Ne Yusufu abatume gwe baayita Balunabba, okutegeezebwa kwalyo nti mwana wa ssanyu, Omuleevi eyazaalirwa e Kupulo, yalina ennimiro
n'agitunda, n'aleeta effeeza n'agiteeka ku bigere by'abatume.